kaberenga kaweweera then oyiseeko ojjeko ekyo ekisooto ekikaliko kungulu ojjeko ekisooto bwe kigendako ngaekisooto kingi ku kagoye ddamu okanyike emazzi okooze ddamu okakunye okitegeera era bweddamu okakunya era okayiseeko okitegeera so yengeri yokka gye tugenda okuuma engatto zino nga teziyubuseeko ddiba buli lwojooza n'amazzi eyiwakako eddiba mujje mugule engatto then tomorrow night lights mu Butaala yes yeah Batibale Theatre Mberengo on stage Sumaya binti Yusuf olunaku lwanca Mberenge engatto zonna zagenda okukozesa ku stage olunaku olw'enkya yazijje wano nolwekyo nammwe abagenda olunaku lwanca tuli ku Batibale Theatre Mberenge agenda kubeera live on stage tetukyalina budde bwonna olunaku lwanca Batibale Theatre nolwekyo mujje tomorrow night lights mu Butaala amadda gaddenge mujje American Entertainment tugenda kubaayo okubugiriza munnaffe ng'azannya ku stage nolwekyo olunaku lwanca just okuyingira kyebiri kyokka okuyingira kyebiri emitwalo 2 emitwalo 5 n'emitwalo 5 tebo yes so ndowooza mutegedde bulungi how much is the shoes enengatto kamitwalo 3 n'ekitundu waliwo ne kano ka fashion weka fashion eziraba fashion zanjawulo waliwo kano ka fashion waliwo ne kano ka fashion ate nga size zonna mweziri ebirala ku size 26 paka size 37 nolwekyo mujje some of us we gonna miss our Senga Mberenge Mrs. Marigita okitegedda bambi abagenda mu missinga I'm sorry but bwe oli wano oli Kampala osobola okujja n'obo olanga ngatto totunda nkubuziza sinika y'abakyala tonzizeemu okay weziri ne sinika z'abakyala weziri ngenda kulagako mukwano just mbadde nkyalaga bantu bano nti engatto okuzooza kibi era kyekizijjako eddiba kale ndowooza ekyo nkimaze kati kambalage sinika z'abakyala obugatto bw'abaana weebuli fashion zonna weziri muziraba ate ne size zonna weziri ne kano pakano wekali so nolwekyo mujje mugule engatto namba y'essimu 0763 855 400 0763-855-400. Show us Isuzu for boys around 9 to 12. 9 to 12. Abasom ezisoma oba ezitasoma. Kale zonna kanzikulage. Kansokenda goli ayina asaba sinikazi z'abakyala then bwe mmala ngenda kulagako ku z'abaana myaka egyo mwenda paka ku 12 oba osobola okukola obukozi order. Yes, the number is 0763 855 400 0763855 400. So enengato gye nkulaze gambye ina ne white waayo afaanana bw'ati mulabye gato nyirivu ng'abazitunga ono white bw'ati gato nyirivu zirakira ddala bulungi ng'abazitunga okay tegedde Henry's Henry's no oyo no Henry's ye muzukulu omukulu mu maka ga taata wange brother wange omukulu ddala ya muzaala bwe yasookerako okuzaala ye Henry's alini Franka wa papa akalevo kalabye ne kiganda kyange nako kajja mama so black gundi white wako bwati bafanana ono ye red wako ali bwati ate ngo bugato buno si bwa bei bannange bugato bwa laisi buli bwe buti ina ne kale yokusatu ina ne green kati nga kanokola baka red kano munda nga ko mweri ka green gereza nani ina kala zezenjawulo ina kala olaba ina neno kala fanana bwete ina ne kano kakala so kakala konna kosimye Masaka njijawa Masaka tunakola yo branch naye nsobola okubeera nga nkuleetera muganda wange
osobola okukola odayo osobola okukola odayo netukuleetera abemasaka mwanoze emmwanyi so bukala ndowooza obulaba kano ka red kano ka koze eno kala bayite eno ka orange eno white eno black mu size zonna weekali Enrico Koni naye Enrico ne Koni mulyewa mwana gwe mama buno bukala bwe buli so mu size yonna we buli you very fun kalabye so okola order nongamba size gyoyagala netukakuleetera by the way bubanga olina wooli ng'oli busy nkola delivery nabagamba nkola delivery bw'oba olina wooli ne bwoba oli mu kizimbe wana around Kampala ng'oli ku live eno kagato kano ng'okagadde ate gwe tukutuukako mu bwangu wakitegeeza bw'okolera order bekakutuukirako buno bukyali bupya katale ate nga bugwawo mangu ono bugato bugwawo mangu so n'olwekyo it's better nokola kala ng'ono blue nga kano wekati kaka blue kano wekati nga wano wolaba pink waliwo blue wonna then ngeno white ne solwera white so kisinzira gwe kala gyoyagala bagala bampe kala eno bampe blue oba bampe grey oba bampe white yenna kuba ne white yenna waali white nga yonna ya white nayo waali ne black aweeri era mukale era mu nkola eno nga yonna black so kisinzira gyoba oyagala ya batandise n'okutuwa ebimuli Ashanafe, thank you so much. Yo, batandise otuwa ebirabo banna kuba mu ngalo bali mutuwa birabo ebyo birabo binayo birabo bitano birabo mukage birabo musanve birabo munane birabo tatuka ku 12 nice mwana be thank you so much ebirabo 12 birabo munane birabo musanve ebyo munane ebyo mwende ebyo 10 atwadde birabo gift gift time is 4 6 7 8 9 10 yeah thank you so much wewe nyoko tuwe vidabo thank you so much network ateba dechi network ateba vira dala ku bugato wewe kuno bugato ndozo bulaba vira dala ku bugato wewe mutwalo gumu mu 10 mu 2 mu 3 munya ono gwenesi James Amanda nakusumula gumu 10 gumu 2 gumu 3 ono gwenesi baba James we butandikirwako kaliba mugato nambemu nabasumba mulungana no we butandikirwako kusuuza nayo nyini ayagala okusuuza safety boot nzirina safety boot mukasa kusuuza ngawo James pereza kufungatte safety boot safety wezili mukwano otundira wa ndiku Naiga Chambers enamba yange enamba eri 0763 855 400 abase nobo jawana abase nobo oliwa mani sire yatubye notuba byase no mwase no mwatubye mmwe bade bagira no mani city abadabuda safety shoe bojane embozi z'omupiira njango mwatubye omupiira jane bibozi bye bade bagira no mani city ono bade bagira Arsenal mwatubye safety shoes jamu ku kavera tulabe okay precious ngenda kujama kavera kati no safety shoe yino ayagala safety shoe yabadambo za safety shoe weziri mu color ezenjawulo ne size ezenjawulo so just make your order tubenga nga tuzikuletera 0763 855 400 0763 855 400 just make your order ayagala okusobola na ayagala okugula kamwakamu yes mungambye nzijemu ko kavera wano nzijemu ko kavera wano kalabe butafanana kafanana bwe kati some number neera Frank 0763 855 400 Kulugonza, take your order. Yes, take your order. 0763 855 400. 0763 855 400. What sometimes one sibera okuduka, so number yuno mwana kajiba somede abera all the time. Number yo 075 47 29 109 Yanga money. Yeah, so we must see you on so back 075 yeah 47 29 109 Yanga money kaliba mu ngato na Uganda. Yes.
So Samantha oyinaza bakulu bokka nedda mukwano nina n'obugato bw'abaana bato kimusoko ndeteko obugato bw'abaana bato waliwo obwabato kambulete nabo mbukulageko nga gwe kennyini sente mmeka enkagulira Queen oyagala nze kennyini nze mankaleeta Queen nyinza obutasobola nze kaleeta naye gwe kyobamanya nti nno omwana wa delivery agenda kakuleetera kati jjukira nze mba wano nga nkyakola nkyatambuza mirimu nkyanoonya bakasitoma balala kati mbadde nsaba ne bwe mba sinze nkaleese kankawo wa delivery akaleete mukyala Queen ndoza tekijja kwesawo. Thank you so much. Nze kuba just nze mba wano nga kyanoonyamuko ku majja amalala so show me 45 shares Farahad 45 what yagala size 45 yachi yagala size 45 yachi Farahad how are you bro nambono Farahad hey Gambose friend I'm in love with you too thank you so much I'm in love with you too brother ndabira kirabo bakale nja mukulabira location Queen Wadad tuli ku Naiga Chambers eduka number 23 ne 24 Naiga Chambers is opposite Mini Price. I want to watch VIP on TikTok. Which page should I search for? Nedda tetuliko ku TikTok gendo ginonye ku YouTube channel gye bayita batalize n'okumpa ebimuli nange friend thank you so much for giving me the gifts batalize n'okumpa ebimuli VIP gendo ginonye ku LM YouTube channel teka LM YouTube channel manyibanga LM this is Owemba Shivan sense okulaba obadde obuze osangibwa ku Naiga Chambers. How are you? I'm so good. How are you? LM okugenda okusanga eyo movie eya VIP nenga bwe bali nyokuwagira Aromatic Entertainment ina channels ziringa 3 oba 4 ina Trust Films ina Stesha Movies ina LM Movies okugenda ina ni Aromatic Entertainment Movies ezo ze channel nya ogenda okusanga movies za Aromatic Entertainment nga jeni kale okay. Alright kakati omupiira bali bakagujje bakamenyo nga gwe boy owulira wali situla ngali kuli waggulu ngali kuli ku mutwe bulijjo mumbuuza engatte eno mugimbuuza weeri mu size zonna engatte eno nga mugibuuziza ebbanga ddene ono ye James oba oyinza okuba eya Roman someyo bajja kuwulira 0707065788 nedda somesitamba nsimu mpola 0707065784 ate nga n'okunoonya abanoonya ono ayagalira myaka 3 kwambuka okunoonya nze myaka 4 munvire ntunde engatto bino bizembakazi mama mbadde nkyabalaga ku kagato kano osobola okukambala osobola okukagulira omwana walaye babadde ambuzo wanina bwabakazi kano kabana bato kalina sayizi zonna kano oba wetujjaako omwana w'omulenzi osobola omugulira akagato kano wama kituufu oyagala abaana kati x simanyi munnaaye bambagala simanyi kwakati ate abakadde mbamba noonyako ki era njagala bato abakadde mbaga jaki you are still young I'm still young oyo mutabani wa Jose era wetuli wano ku Jose era tutumira nyakoso waliwo kagato kano gwe waliwo akagato kano so obugato wonna webuli bampita Mount Jordan's Kaweesa akansulenti nokumuli bulungi nnyo kikolera ddala bulungi naye nga kaliwa programu
James Young Money mungato naye walinyo okubeera nga abaweereza each and every time akanswenti no kakati engatte eno bannange nga bwe nabagambye omusuubuzi tukwaniriza nawagula akamwa kamutwa Grace Brick niyo osangibwawa tusangibwa ku Naiga Chambers Naiga Chambers abasinga babuzaabuza temugimanyi bulungi boot ino boot ndeeterayo ku boot y'abantu eno buutu y'abaana bato omwana omuto okugira ddala ku myaka kuba eva ku size eneva ku size 36 paka ku 40 eno this Friday night lights mu Butaala tugende tuwagira omwana mberenge agenda kubeera ku stage n'abaromantic entertainment abamu so tugende tumuwagire nkamazi akalango aya so waliwo hi Morris hi hey Gabby, how are you? Gabby from Masaka. I want to be Masaka. We bali nyoku wena ngamu. Thank you so much for supporting me. Gabby, nkulamusiza Masaka agamba chikanzo Masaka alikiria wale. Where are you located? Tuli ku Naiga Chambers. Duka number 23 and 24, level 3. Oba botuka ku mini price, just kuba simu bakula abana bano. Baberawo, just in case I'm not around, these guys baberawo kubiranga botuka ku Naiga Chambers, botuka ku mini price, just kuba. Oyinza okuba esimu yono, jidde moji some. 075 47 29 109. Ono ye James, oyinza okuba ya Roman some iyo. Baja kuli 0707065778. Nedda so msitamba simu mpola 0707065784. Atenga nokunoonya abanoonya abaso kunoonya bannaiti ono ayagalira myaka 3 kwambuka okunoonya nze myaka 4 waseno tajja mumvire ntunde ngatto bino bizemba kazi mama mbadde nkyabalaga ku kagato kano osobola okambala osobola okagulira omwana walaye babadde ambuzo wanina bwabakazi kano kabana bato kalina sayizi zonna kano oba wetujjaako omwana w'omulenzi osobola omugulira akagato kano wama kituufu oyagala abaana kati x simanyi munnaye bambagala simanyi kwakati ate abakadde mbamba noonyako ki era njagala bato abakadde mbaga jasi you are still young I'm still young oyo mutabani wa Jose era wetuli wano ku Jose era tutumira nyato so waliwo kagato kano gwe waliwo akagato kano so obugato bwonna webuli bampita Mount Jordan's Kaweesa akansulenti nokumuli bulungi nnyo kikolera ddala bulungi naye nga kaliwa programu James Young Money mungato naye walinyo okubeera nga abaweereza each and every time akanswenti no kakati engatte eno bannange nga bwe nabagambye omusu abadabuza safety issue bwejana embozi z'omupiira mwatubbye omupiira njane ebibozi byebyo badde mpagira ono wa Man City ono badde mpagira Arsenal mwatubbye safety issues jamu ku kaveera tulabe okay Precious ngenda kujjamu kaveera kati ono safety issue yino ayagala safety issue yabadambuza safety issue weziri mu kala ez'enjawulo ne size ez'enjawulo so just make your order tubenga nga tuzikuletera ku 0763 855 400 0763 855 400 just make your order ayagala okusuula n'ayagala okugula akamu akamu yes mungambye nzijamuko ku kaveera wano nzijamuko kaveera wano ekalabe bekafaanana kafaanana bwe kati asoma enamba neera Frank 0763 855 400
Kulugonza, take your order. Yes, take your order. 0763 855 400. 0763 855 400. Or sometimes when you see it, so number you know one available all the time. Number 075 47 29 109. Yanga money. Yeah, so we must see you on 075 yeah 47 29 109. Yanga money kaliba mu ngato wana Uganda. Yes. So Samantha oyinaza bakulu bokka nedda mukwano nina n'obugato bw'abaana bato kimsoko ndeteko bugato bw'abaana bato waliwo obwabato kambulete nabo mukulageko 07 mirembe 0763 855 mirembo manje ekirabo webale kuwandiika namba eyo. So obugato buno mbadde sose kubalagako ku buno nti nsuubuza okuva ku bugato buno paka ku buutu paka ku kika kya ngato buli kyomanya engato ezo zonna z'olaba emabegaawo zirina sayizi zonna z'oyagala. Teopista wanzewo enamba yonkuwa ekirabo kale ngenda kuwa ekirabo kyo mwana gwe naye oba ojja okinone kuduka kati Teopista tukole tuti bw'ogula zino engatto 3 ndakuwerako engatto emu ndala kyekirabo kyenkwadde Teopista yabuddabuuza nti wanina z'abakulu bokka n'obugato bw'abaana mbulina kati laba akagato akafaanana bwe kati laba akagato kano bwe kati ka mwana muto ate nga n'omuntu omukulu osobola okukambala kitegeeza bw'omuto Friday night lights mu butaala ziraba dia black shoes for school girls. Yes, Shamira namagende ziraba ndowooza weziri waliwo kino ekikawo ekiti kifaanana bwe kiti waliwo kano kawe kafaanana waliwo kano wekati kafaanana wekati okalaba nako kafaanana wekati size 36 kwa 37. Yes, wekalisa 36 37. Just go sima chika nongama tikine chika kyobompa mu size weight ne weight kalaba kano ko wekati kafaanana wekati. So waliwo ebikabe bino gwe kika kyosima kyongamba nti eyo njagala mu kikabu ekiti nti eyo njagala mu size weight bw'ofuna gyosumyeko ongamba oba kati ngenda bukuweereza mu inbox yo kuba kati wano buyinza okulimira oba oyinza okakuba screenshot send ma 20k wabula gwe neesonyiwa. So oyinza okakuba screenshot nongamba nti nompa akagato bwe kati ne bwe kati shine oyagala ka shine kano okay kati kano bwe oyagala kana ka shine oyagala size meka mchala jojo mana togeza nodira kirabo sinza muddira naawe kirabo sinza muddira mufunyo nnyo emirundi 10 not shine nedda goba donga tiyagala shine kale kamchala jojo wandike namba 0763 855 400 0765855 jamu inbox ongambe nze njagala kagato ko mwana w'essomero nga muwala ongambe size gyoyagala nenda book sindikira buno bonna ongambe nti kati kino ekika mpaako size weight nze nkuwe ekika kyoyagala ntegerekese with the flower how much ntwale 3 n'ekitundu flower kano kalina flower oba kano nako kalina flower nako mitwale 3 n'ekitundu ne kano kati gwe just ongamba bugambi kika nongamba kino kika kyenjagalako mitwale 3 n'ekitundu nembera nokuwako ngamba bugambi size ate tukakola delivery osobola okungamba nti nze ndi wano bwe wati ne bwe wati kandeetere nenkawa delivery nakakuleetera bane sente za delivery bane nyongera okubajjukiza sente za delivery ziba zizo okujjako nga ffe tutaddewo offer netugamba nti kati okuva nnaku z'omwezi weziti paka weziti akola delivery mu range eyo delivery yabwereera abadamanje emitwalo gy'ebiri waliwo buno obugatto buno waliwo kino ekika naye ze bukyali baaba engatto yiino
Yeah, we are so sorry guys. We are so sorry. Tuvuddeko ko for a moment. Network ebadde tucyankalanyeko. Ne tukomyewo. Tukomyewo neki. Ebyuma by'omuzungu. Tukomyewo n'omuntu asinga okuguza abasajja engatto wano. Ono alina keya. Yasinga okutunda engatto z'abasajja. Ono alina keya. Ono kasita omulaba. Ate ng'era singa w'abaana. Abasajja tofaayo obojjidde mu mbeera ki asobola okuwa keya yonna gy'oyagala. Ate n'ekirala akola delivery. Ye mwennyini ye delivery. Yatwalayo engatto. N'obeera wa? Ate nze Ariana atandikiddewo okunyiga naye gwe n'Ariana gye munaakoma uno atandikiddewo okunyiga gambye ate nze Ariana wamanyi Ariana nyiga Ariana baby sweet gamondi tonyiga tofaayo nkyaliwo wa Ariana begabidde namba Jasi gwe kubira byonna biterere. Begabire dda wano. Kubira byonna biterere mulayi. Naye nga ono oba inayo musajja nga amukowa. Mulete. Ati agenda muguza. Mulete ono amuguze nga talina keya. Musajja kyatika tubaguze engatto. Tubakwata bulungi nawulira feel at home kyetutegeeza. Jen the Queen High Papa High. Lero you've taken long to come back. Naye munsonyi banaye network ebadde kyankalanye musonsaba mukomewo nyongere okuwalaga engatto eziriwo nyongere okulaga engatto. Jen the Queen, how you doing? Hi, I'm doing good. So Jen, I'm doing so good. I'm doing so good. How are you, Jen? Baze n'ekirala yongera baka kaseera You have black shoes for school girls? Yes, of course. Zirina zindi kumpi nga busungu kulabika wano zindi kumpi nga busungu